kusaba kwa leero kubanga mazalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wabula n'ebintu bye ngenda okulagako wano naawe otwale obudde weetegereze ng'omuntu omukulu byebiriwa kankuwemu sekendi osooka omulemu kuba batwala sipiidi kansooke nkuwemu kubanga mbatwala sipiidi sooka omulemu katono ekisookera ddala aganye okujja nga tasobola kutulala balabe be takyayagala makwekansaamu kyekisooka ekyokubiri gobadde okimanyi Mayiga bakozesaako ekereziya okunoonya butya Demapuuga bwasinkana Kyagulanyi nga batuukako n'okutuuka ewa Archbishop Paul Ssemwogere banoonye bakwasaganya Mayiga ne bakwasaganye Kyagulanyi n'Empuuga kyasooka mu Buganda ne kirema ne bakitwala mu kereziya ne kigaana ne bayita ba ereda bajjajjaffe ne kigaana gobadde okimanyi nti Mayiga akozeseza opportunity eyo ng'ayisa mu kereziya bakole seating arrangement nga Kyagulanyi alina okutuula n'Empuuga tugenze mu psychology mu ntebe zonna lwaki basetinze Empuuga atule ne Kyagulanyi mu ntebe zonna nga bakimanyi nti bano kabwanango nga bakimanyi nti ki kabwanango tugenze mu psychology kati wano tuli mu forensic psychology eyategese seating arrangement ba MP abalala n'ebitiibwa babadde batudde mu ntulabo lwaki ono bamusetinze atule no kubanga babadde baagala basiige ekifaananyi kye baali baagala dda public okutegeera ebyo byange lwaki omukulembeze yenna ow'empisa era omubuulirire omufumbirire ng'ategeera bw'akuwa omukono mubuuzaako osituka njagala osooka osome body language y'ekifaananyi kino video muzirabye omukulembeze yenna oba mukwano gwo bw'akubuuzaako oyimirira n'omubuuzaako omwami njagala tunulire facial expression ne body language y'ekifaananyi kino nkikuzoomingire tunula face y'omusajja kino bakikoze deliberately nga basetinze tunula face niraba face ya president girabe with a smile eye contact nga mutunuulidde laba engalo njagala osooka olaba engalo zino zennyini tunuulire engalo njagala otunuulire engalo bwe tujjayo engalo kati njagala otunule body language otunule eye contact oba facial expression tunuulira face ya Kyagulanyi otunulira Demapuuga omusajja akubuuzaako oganye okuyimira that is disrespect obutaba muntu kitiibwa ekyokubiri eye contact Mpuuga yeefudde nga atunudde eri nga tatunudde ku muntu amubuuza okira bulungi nnyo okire bulungi nnyo okire bulungi nnyo okire bulungi nnyo kitegeeza Mpuuga talina mpisa nga ngenda okwogera ekigambo ekirala kyongereko mumpulirize bulungi nnyo muzzukulu wa Kayiira Gajuule mutabani wa Ssentamu Mukama yakukola omuntu omulala yenna ku lunaku olubi ng'osinkanye mulabewo oyinza okukyusa wootuula n'ogenda otule wantowala oba n'ofuna omuntu n'omugaa gwe sembera wali nze nzire wano nga toyagala kusemberera muntu
wawula Kyagulanyi takyusiza kifo kye era asigaddewo abalabye obutambi nga Mpuuga ayagala entebe emumire oba Kereziya egwe mbafirewo bombi Mpuuga yagadde emmeza emumire oba Kereziya egwe bafirewo bombi Kyagulanyi talina muntu gwagambye nti sembeera erinze ntuula awulira n'omusajja oli atuulirira wabula omusajja ow'edda ali bw'ati nga omusajja yeesisaasisa naye ng'olaba nakugamba kintu kibi nnyo okutuusaako omuntu obulabe n'omusinkana mu bwenyi ku bwenyi gwe kennyini wejjusa kyenkugambye yenjawulo wakati w'omuntu omutuuze omubuulirire n'omuntu atali mubuulirire n'omuganda mannya omusajja abadde awo ayagala kufa kati wenkugambidde nti zaayo ekifaananyi olunaku lwa Ssaabasajja Kabaka obubaka balina kusoma bwa Ssaabasajja Kabaka okumanya yakoze sitting arrangement yakikoze akimenga abasetingako sinkana Ssaalonga Mulengejja bw'atandise okwogera agambye bw'ati ye statement gy'asoose nayo mbadde ndudde okulaba mukoddomi wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'atudde ne kkojjange mukoddomi wange Kyagulanyi Ssentamu mwannyina y'oli gwe yampa ate Mathias Mpuuga kkojjange batudde wamu bedda banyumya era emboozi eyo yeeyongera obutasirika njagala okusooka okubagamba nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda naye ng'omukolo tegunnabeerawo Musosodooti omu yatugamba Ssaabasajja Kabaka asiimye agenda kujaguza emyaka gye 7 mu lutuko Erubagera ajja kuba naffe si bwe kirindiye aganye okujja naye era mu kufundikira bagambye nti Ssaabasajja Kabaka nga emisa ewedde ng'emikolo egiddako Ssaabasajja Kabaka asiimye Nabagereka yabaasala keeki ku ddakiika ezisembayo ekyo nakyo kye mukyetegereza kati ekigambo ky'abantu okusinkana si kirinaamu buzibu kubanga abantu si nsozi abantu basinkana naye mu kusinkana kuno oba oyigamu ki oyigamu ebintu bingi nnyo kyovula Abaganda tuga nti abantu si nsozi tezisinkana naye abantu basinkana ewantu wamu era wooyawulira omukyamu n'omubi wooyawulira omukyamu n'omubi vidiyo zonna ezoogeddwa ekifaananyi kino kyekinkoze obubi ekifaananyi kino kyekinkoze obubi ono Mayiga okwogera yabadde akimanyi nti baaseetinze ekifaananyi kino kyekinkoze obubi kino kyokka ebisigadde byonna sibinaako buzibu wabula ekifaananyi kino kyekinkoze obubi ng'omusajja feesi agisibye so ebisigadde byonna bibaddewo Mukama atusaasire kubanga ffenna tuli bantu asobye alyenenyeza munne naye basajja mukendeeza ettima ate njagala tuyige nti musajja munne bw'akusinga ekigere watu togiyita njovu nkiddamu musajja munne bw'akusinga ng'ekigere togiyita njovu mukazi munne bw'akusinga obulungi oba okunyirira toliyita ddogo tomuyita Carolite nkiddamu mukazi munne bw'akusinga okunyirira oba akusinga obulungi toliyita ddogo oba Carolite aba yakusinze mugambe maama we bali kunyirira wetwogerera essaawa zino buli muntu yalinako akaseera ke ng'ayagalwa njagala mukkiriza akaseera kano ka muzzukulu wakayira gaajule Kyagulanyi Ssentamu yaliko gwe ne bw'onoofuuwa emmindi za mitwe 8 ne bw'oneeziribaganga mu nfuufu
nomala sente zo osiba abaana b'abantu kubanga oyagala mumala mayi tojja kumalamu kwagala kwa muntu oyo. Boogedde amanya g'abantu mu ekereziya ya Katonda wangala n'afuga ensi yonna. Ng'engalo za munaganwa. Batuuse n'okuwa Saloga Mulenge ejjayogere atuuse nga engalo nga siziwulira mwogere ku ngalo engalo nga siziwulira ng'oyo Saloga Mulenge ye yakutte enjogeza ayogera naga engalo nga siziwulira engalo tebakakankake wabula Munsonyi bw'ayanjudde muzzukulu wa Kayiraga Ajula aliko omukisa gwa Buganda n'ogwa Uganda wulira walewa yenjawulo y'okulya n'okukomba essiyani njagala okusembyayo okwaniriza Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu.